Ebyokwerinda binywezeddwa mu disitulikiti y'e Wakiso wakati ng'abasomesa banona ebigezo okuva ku kitebe kya poliisi y'e Wakiso okutuukira ddala ku masomero gaabwe okwewala okukoppera abayizi. Zigenze okuwera ssaawa emu ey'okumakya ng'abakulembera amasomero batuuse ku poliisi okunona empapula z'ekigezo eky'okubala abayizi bye basoose okukola ng'abasirikale ba poliisi n'amagye ga militale babaddewo okukakasa nti buli kimu kitambula bulungi. Abakulira ebyenjigiriza mu disitulikiti eno abakulembeddwamu Frederick Kiyingi Kinobe awamu n'akulira okulambula amasomero George William Mwanja nabo babaddewo okulaba ekigenda mu maaso nga bokisi omubadde ebigezo zisumuluddwa abasirikale n'oluvannyuma abakulira amasomero ne bakwasibwa ebigezo byabwe era nga buli mmotoka omubadde ebigezo ebadde ewerekerwako abasirikale abambalidde emigemerawala nga zitimbiddwako n'obupande obulabula nga mu kuwenyuka zibadde zikirako akaweewo. Akulira okulambula amasomero William Mwanja agamba nti ku mulundi guno embeera y'obudde ebadde nnungi era ng'abasomesa ebigezo babifunye mu budde. Empapula nzigabye mangu nga bwe mubadde mulaba ebitambula. Yakulira ebyenjigiriza mu disitulikiti eno Kiyingi Kinobe agamba nti ku mulundi guno omuwendo gw'abayizi abatudde ebigezo gweyongeddeko ng'abeewandiisa bali 1.5 nga kyawaliriza n'ab'ekitongole kya UNEB okwongera ku bukuumi kuba n'ababibba nabo buli kiseera bajja na bukodyo obupya. Kisonga disitulikiti tugenda kutuuza abaana 5,500 era gwe muwendo gusingayo obunene mu ggwanga lyonna abaana bagenda okukola ekyomusanvu. N'olw'ensonga eyo omuwendo bwe gubeera omunene twagala tufeeyo. Mbeegayiridde ba chief invigilators betuyita supervisors ba invigilators tubeegayiridde tufeeyo abaana bano nga bakola ebibuuzo. Alabudde abasomesa obutagezaako kubbira abayizi bigezo ate baleke n'abatannamalayo bisaale babikole babanje nga bazze okunona ebinaaba bivuddemu kuba kimenya amateeka ga UNEB okulemesa omuyizi yenna okukola ebigezo. Njagala kusaba abakulu b'amasomero ba directors mbeegayiridde tetugezaako okwetaba mu kikolwa kyonna ekyokubbirira ebigezo. Tubeegayiridde togezaako okwetaba mu mbeera yonna ey'okubba ebigezo. Kizza Peter yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV agaleero.